n'okubeera nze ngamba bannannakawa kye kiseera omuntu azze okwogera ebizibu byammwe teyeetaaga na kubinoonya kuba kuliddemu nakawa njikoleddemu njizaaliddemu so nzize kwogera bituluma na kunonya mpenda eva mu ebyo ebitulumiza ebbanga bwe bukulembeze obw'omuggundu bwe bukulembeze bw'abateeketeeke nga kibiina kyange bwe kyogera akabonero kaffe muti obulungi bw'omuti mugumanyi kyobulaba nakati tuli mukasiikirize mwena munoonyeza omuti obulungi bw'omuti ffe ng'Abaganda Bannayuganda tubumanyi omuti gutuyamba okwejjanjaba endwadde ez'enjawulo emiti egy'ebibala kwe tulya emiti kwegamba siyinza kutotola muti n'engumalayo leero neewandiisiza naye mukana akaseera ngenda tuuka buli wamu tusobole okwogera akawanvu n'akagga naye nga temwerabira omukyala akabonero omuti ate bataata mutukwatireko mutusimbire emiti temweraliikirira kya sizoni nti oba ekyeya kijja kkala mwe musimbe emiti eky'okugifukirira mu kindekere weewaawo tweyanze ng'enteekateeka oziwulidde munandf happy asaasira agenze maaso n'okuba nti ayogera ku nsonga ez'omuti ogwa df akubiriza abakyala ogenda maaso n'okuba nti bamwesiga ku mulundi guno bagende maaso obaolyawo okumulonda okubakiikirira mu bitundu ebyo eby'ennakawa enteekateeka ekyali y'amaanyi nnyo wano ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda entinda tulaba ku BBS Telefina era nga abantu ab'enjawulo bakyagenda maaso n'okuba nti basunsulwa enteekateeka nga bw'ogiraba mu kaseera kano kuva ku makya akakiiko k'ebyokulonda kabadde kagenda maaso n'okuba nti kasunsula abantu ab'enjawulo okuva ku makya okutuusa olunaku olwaleero nakakati bakyagenda maaso n'okuba nti enteekateeka eno bagitwalira ddala mu maaso naye nzikiriza mu dakiika ng'emu bbiri nfuna abamu kuba kyalindiridde okuva ku makya tulabe enteekateeka nga bweri n'oluvannyuma tugenda kuba tweyongerayo n'enteekateeka zaffe okuva mu bitundu ng'ebyekalungu n'ebiringa ebyo mu kiseera kino njagala kwegatta ku omu ku munnakibiina ndowooza ki National Unity Platform Adam Muga Swift asazeewo okujja naye okuba nti avuganya situmanya ajjidde ku kibiina ki naye ensonga zonna njagala abeere nga agenda maaso n'okuba nti azirambula mwami Adam Muga tewayobwa kaadi ya NUP novaayo n'oteeka munno ku nninga yaweebwa kaadi okutuukiriza ebyo bwe wali oyagala gwe okutuukiriza teyabikozeeko kwe kujjawo esimbewo ku lulwo abannange mwenna bannalubaga okutwaliza awamu ne bannayuganda mwenna ntuusa okulamusa kwange gye muli tuli wano leero ku nomination wano entinda nsazeewo nze gye nominatinge nga independent oluvannyuma lw'ekiwandiiko namutayiika kye naweereza mwannyinaze Nassolo omwali ebyo bye nali njagala ateeke mu nkola agende akiikirire bannalubaga South mpaka kati saamulaba yensonga lwaki nsazeewo nzije bwannamunigina nsobole okutwala ebyo bye nali njagala okumutikka mu paalamenti ku lw'abantu b'erubaga olowooza enteekateeka eno ey'okuba nti muzze bangi ku kifo ekyo ate nga mwabadde muva mu nnyumba emu tekiyawuleyawulemu obuwagizi oba olunsa ab'ebibiina ebirala okubayita mu nkwawa bannalubaga ab'omulembe guno oba ab'ekisanja kino si be baaluli essaawa zino bamanyi ani abalumirirwa so ne bwe tunaba nga tuli abantu 100 nze bwe mutunuulira ebyobufuzi byange ndi ku service delivery byenkoze byeyogerera era obuwanguzi mbakakasa nti mbuleeta bw'ova wano olina enteekateeka eddako nga tumaliriza bwe nva wano okunominatinga next week tugenda kuba lonchi mwengenda okutegeereza bannalubaga mbanjulire manifesto yange ku lwokubiri sebo tweyanza nnyo tweyanze ng'enteekateeka ogiwulidde abangi kubavuganya oba abangi kubagwanyiza ebifo eby'enjawulo bakyagenda maaso n'okuba nti bawera nkolokooto ogenda maaso n'okubeera nti obaolyawo batuusa obuweereza obw'omuggundu eri abantu ab'enjawulo mu sekendi za 3 njagala nfundikire n'omwami ono simanyi wa kibiina ki tubuulire ku nteekateeka ye nga bweyimiridde tata w'abaana amannya go gwanisebo era kibiina ki ky'okiikirira wano amannya n'eddoboozi yenze engeri ya Ssenjako Dafala azze okutuusa eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo wansi era nsiikiridde ekibiina kya Common Man's Party
ekibiina eky'omuntu wa bulijjo, ekibiina ekitegera ensonga z'omuntu wa bulijjo, ate nga nange ndi muntu wa bulijjo abazze ebbanga lyonna nga tukireiminga justice ne freedom mu ggwanga Uganda, ate nga ndi musajja wa Kabaka neddira nkima Sibuka Kawempe, ndi mutabani wa Musa Kafeero, muzzukulu wa Musiige. So ku lw'ensonga eyo y'ensonga lwaki abantu b'e Kawempe bagambye baleete omuntu ajja okutegeera ensonga zaabwe, era nga yenze Ssenjako Dafala wa Common Man's Party. President wange Mubaraka Munyagwa Mubaraka 2016 yali member parliament. Era ensonga nyingi waliwo ebyatamaliriza n'agamba kankuleete nga tova mu Common Man's Party osobola okusavinga, ate okwongera okunyikiza bannayuganda okwongera okuntegeera. Yenze ndi activist. Bwe mba mujjukira bulungi nnyo nga muzeeko mu history ennaku z'omwezi 19/22 yeffe twagenda mu parliament nga tugamba tewali walalanguzi weesibuka okuleka mu parliament nga ndi nsibuka mu Red Top Brigade, ffe twabuka okuva mu galale okukka wansi mu chambers nga twagala ababaka batereeze ensonga bazikole bulungi. Kati olw'ensonga eyo babalemereddwa then ffe katujje tubyekwatiremu. tweyanze enteekateeka ogiwulirira nga bwegenda maaso n'okuba nti etambula mu kiseera kino, y'abeegwanyiza bonna bagenda maaso n'okuba nti bawera nkolokooto, nti bwe kataligirya bonna bandigenda maaso obaolyawo okuvayo n'obuwanguzi mu kalulu kano ak'omwaka gwa 2026. Mu kiseera kino njagala kutwala mu bitundu ebyo eby'ekalungu. Waliyo munnaffe Paul Kato alina akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kitundu ekyo, era ne minisita agenze maaso n'okuba nti Honorable Ssempijja asunsulwa bagende maaso n'okuba nti bakutuusaako ensonga nga bwe zitambula eruuyi eyo. Ali mu studio kwatagana ne muganda wange Paul Kato, tugende maaso n'okuba nti n'abantu beeyo tubatuusaako enteekateeka nga bwegenda maaso n'okuba nti efaanana.